Sikia. Wewe. Nilikuahidi ipo siku nitakushindilia mbali au nikuzike ukiwa hai. Sawa. Siku yenyewe ni leo. Ndio dukasoko je. Soko je baba yangu. Usuno kidde. Sente zange za tractor banga bazikuwa. Notazire. Haji tebamba sente basasula kezo. Nza basajja nabadde nabo. Badde nina nga sente yazikuwa. Leta ku kondensi tono. Ha. Ngacho kutenendo kanisa balikia. Hapa nimekuja kukikiza kisasi cha shangazi yangu. Unajua nifanye hivyo kwa sababu nipenda sana vipi? Kiza Mr. Kide. Wewe umeshaniuzi sana, unasikia? Kwa sababu mimi nilikwambia ulete Messi Ferguson. Badala yake kuleta farm tech. Mtafanya kazi gani? Tata ukazi afuki this. Omukazi nzira yayomba buli kadde mpulira niyanze n'amakaganda angobenda kuli tomanyi nti abakazi kitundu kya bwavu mu maka lwaki tofuna mukazi nobeera n'oyo kyembadde ngezaako tutegeera wakuba embeera yensobedde busobozi tenyaze tuba fimbo tembera kina Yes, katusoke tulengere kalankano muzimu gwa bawe. Tukyalengera kalankayo katono nnyo. Yangu naawe. Omanyi ku nsi kuno teri kireese mirerembe nga njawulo. Jangu. Tugenda maaso. Kumbe gwaleese okwawula yali na mwandu waliwo ekigobe. Muzimu gwa bawo. Muzimu gwa bawo. Iko mulemesaako emirembe. Kundagu. Omuzimu gwa bagu mulondoola. Ono bamugwa mu ttooke emiwunyo ne gijja tugenda maaso wadde nafa mukazi omuveeko omuzimu gutaama wali ogenzeeko mbyala avugonya nebula gwe ozanye omuzimu gwafuka omuzimu omukazi ndi nkoze ntya omusajja amazeeko emirembe bagiyita muzimu gwa bbaawe ezanyiddwa Jemasi Nzakeza Waso Abdallah Luanga Julius nina Kalema Shanita ate ng'era ya directing wa Kide Estelebo filimu eno yotugenda gikutuusako saawa yonna musajja gwe bw'oba wafa n'otamatira manye ennaku zino abafuleekereeke n'amugiramu kasiruwale toddangamu okunnondoola nze sirina kibi kye nali nkukoze sebo okiwulidde omuzimu batandise ogulimba mpulira bagamba gikuba kibooko kano kalango ka firimu bagiyita muzimu gwa bba n'aleeta enkoko saagala kumanya era obanga oyagala okutambula otambulanga muno so si munze bamuleetedde enkoko gy'aba atemba omukyalo ono yenkana n'enkoko omuzimu agulimbye enkoko olabye awo mukyala we mulese nze sikyali mukyala we ey'enjawulo awo naawe bwanga oyagala njawulo ojjanga ku kitooke wano anga ofuna mukyala we nange ndeka neeyagaleko ng'abakyala abalala bangi tubawulidde oli ng'agamba nti abanange nze nina ekintu ekintabukira mu budde obw'ekiro eno bagiyita muzimu gwa bbaawe funa kopi kati kaakati etandise natenga bulijjo kaziwoda films Uganda tukyatandika butandisi ate nga tugenda maaso Songa Sulaiman ne John Kaye beba nenyini filimu abasooka Makumbi Charles ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso okiryalo nadirutule nga ne ku sikulini kwali nnyo tuyina mutagubya Sulaiman tosande kunyumizibwa bunyumizibwa tumwesige John tandikwa filimu egenda maaso kakano otandikidde waliwo abatudde ababiri bageza okubaako ensonga ze bagayagayamu wekigenda kusanyusiza wanga mbonaabo kati ng'agamba ekiriwo essaawa eno buli mulekwa oba mutowe bonna we bali mu kubonaabona kati onamugamba tuwandipapye na nsonga eno twandibadde
netulaba ki ekiyinza okukolebwa ekituufu ekyandibadde kisaana. Kati wentuse essaawa ey'okusanyusa kitange. Kati ng'amugamba okimanyi wadde muzeeyi wange yafa. Naye tekiyinza kukola makulu kubanga nze gwe baagamba alina okulabirira bato bange. Naye ate wekiri okuba ni baganda bange bonna babonaabona. Naye ng'ate omusajja aliwo ng'omukuza yatugoba mu maali y'abazadde baffe. Kakati naawe oyagala nfufiwe. Yamugamba ekintu kino olina obikwata empola kuba omwami oli si mwangu. Omwami yasigalawo ng'omukuza. Alabika tayagala kuva mu maali y'abasika oba y'abaana. Omwana ono ayogera ow'obulenzi bakadde be baali baafa naye maali kitaabwe gye yaleka taataabwe omuto yagirimu. Era emaali eyo kitaabwe yajeddiza obutabaako kyakola adde okuyamba. Ono kyali mu kwemulugunyaako agamba ateekeddwa okubaawo kyakolawo. Kati ye nga senga bimusobedde kubanga n'ekyokukola tamanyi ate omwana wuno aka firimu ekyatandika nagamba ezigenda mu MK Majestic Plaza y'ensibuko y'ebinna Uganda. Omusuubuzi w'oba olaga genda osubule firimu eno ekina Uganda nga bw'egitunda naye ate ekyo gikubamu tekikkirizibwa. Abaana balungi. Tewabaawo akulimbalimba mbukuba mu firimu egenda maaso. Nze sayidi ewange teri bulungi bwamu aje embere kalubiridde. Kaakati mutaka gwe boogerako y'ono ow'ekika taata onaga buli kimu kimusobedde kuba kyalina n'ekimu kyakwasaganya mu byakola si bikyali mu mukisa tamanyi lwaki. Kaakati ogenda okwetegereza aji ono nze ebigambo abiŋŋambye ebisanyala n'okusanya. Ono alina ebizibu munne. Kyendabye musaana okuddayo. Musaana okuddayo. Tewali kireeta bizibu birala wabula musaana kuddayo. Balina ebizibu. Wiki emu mmotoka okutomera emirundi ebiri. Yamugamba nti tulina okusooka tuddeyo twetereeze. Alina banne baakolagana nabo mu bintu ebimu ebitannaba kumanyika bulungi. Kati ono mu wiiki emu yakatomera emirundi ebiri ekintu ekireekaani si kirungi okutwaliza awamu. Mulowooza lwaki nze sifuna kuzibu? Ye aji buli kaseera mbu abeera yeetereza. Omanyi buli w'obadduka emisinde mingi ng'ogenda maaso ate okyuka n'oddako emabega katono. N'osooka weetegereza n'osinziira buto. Okudda emabega kitegeeza kudda wajjajje wajjajja jojja okumanya jojja amagezi jojja okubuulirirwa kye bayita okudda emabega. Kati ono baagala babe nga baddeyo beetereze kuba kirabika mu bintu byabwe waliwo obuzibu obuliwo ate nga balina obbujjawo wa gye bagenda okwetereza. Njagala olabe ye aji ng'afuluma ne banne yatomedde emirundi ebiri ekintu ekitali kirungi oba ekitali kisufu n'akamu. Efirimu egenda maaso. Baabo moroka zaabwe babe nga beeyongerayo. Era n'omuzeeyi we yafudde mmange magini ga ayi gegamuse ajata abantu aja fuuse ekizibu ekyali muntu. Eno olugambo lutandise okutambula. Aji takyakwatikikako. Omusajja alina emmuluka alina buli kimu kyonna ekyetaagisa. Obulamu obwe yabugonza naye ate akalubiriza obulamu bw'abalala lwaki? Obalengera batukuba enfuufu. Gwe tobasongamu abasajja abo bw'obasongamu tosula twale eri. Olaba kakati bo balya mmere ekifo gye tutalya. Lwaki bo be bavuga? Aba abantu balogo. Ate ebiseera ebisinga 10 we lisonga we waba ekinyusi. Yanga toddamu kwogera ku basajja bokeni naawe twale eri tujja boogerako. Bwe baba baloga ffe tetusobola baloga mu kututiisatiisa by'amalogo. Njagala olabe. Be bavubuka envuumulo ku kyalo. Katuddeyo ku kikomera. Kyekikomera kya aje ekibadde kivaako abagenyi. Ono yasikaali wakyakuumawo. Katuba tulyo nga aliwo omwami ayingidde. Omwami ayingidde ye muvubuka kutwala engedde. Agamba atuuse emyaka egy'okubanja ebyobusika kitaabwe bye yaleka. Ono ekitaabu omuto yeddiza emaali yaabwe. Kati yakola ng'amwaniriza munda oba mu nju.
Sibyo tata. Tuli musula mutya. Genda maaso mbuuzaako. Mwami mufumbo. Nga nsanyusa okukulaba. Genda maaso n'okusanyukira omugenyi. Baganda bo bali batya? Sibabi. Anayo tukyali nnyo n'otajja tulambulako yatta. Niwayi. Ovudde eri emirimu girese eri otusanze tunyumya ozze mutuusa sooka ogenda omaliriza emirimu naawe. Omwami ng'amugobawo. Sajja ono naye si mwangu. Nina akasonga akandeese. Ono ng'atandika okwanja ensonga ze. Ate nga nina baganda bange bina. Kati ng'amugamba taata okimanyi bulungi mu baganda bange bonna nze mukulu. Lwaki totuwa ku bintu? Naye ku bintu taata bye yaleka ate bye bakugamba ogiranga okuuma bwe tuli ku luli bituwa lwaki tobituwa? Famire wekka. Sooka ogenda oyite bano. Kati ng'amugamba okiraba. Ekika kituule. Ekika kimala kutuula ne tulyoka tulaba ekyokusalawo tomala gava eri mu bbanga otyo. Ebintu bino baali babinkwasa obbirabirira ab'ekika baaliwo nakati ab'ekika balina okubaawo. Owulidde kati situkiramu. Otuze banno. Tomala gajja bw'otyo mujje mungweko bugwi bw'otyo ngwako bugwi. Kale. Sooka ogendeyo tulayo enzirayo. Senga w'abaana ono. Wangi ssebo. Tugenda maaso. W'abaana nga nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusa. Katudde wa ssenga. Tuyingire mu nnyumba. Ensonga gyenkwagaza yaawano. Ensonga z'ekikaji zikutte wansi ne waggulu. Y'abaana. Kati ng'amugamba okimanye ekigenda maaso abaana bali mu kubonaabona abaana b'omugenzi. Njagala tutuuze. Muganda waabwe. Tutuule mu ffenge ki? Kati babadde baagala babe nga babako kye bazuula ekyokukolebwa. Ewo. Senga agamba tuyinza kukyogerako bwogezi nga ffekka bwe tuli. Wabula ekika kirina okuba nga kituula kyonna ekika. Tukole ku nsonga eyo. Kubanga abaana ebanaaba tebafiiriddwako okubonaabona kubolekedde bangi. Kaka tuddako ewa aje. Lwaki tetuddiza abaana? Kati mukazi wa mugamba nti naye omwana ono engeri gy'abadde azzeemu tebadde mbi. Omwana buve yali omusika wadde yali muto naye saawa eba etuuse ey'okumuddiza obusika bwe n'ebyo bye yasikira atuukiriza obuvunaanyizibwa. Siraba nsonga lwaki ate omwetolooza. Nazaala mu maka gano. Njagala olabe. Yamugamba nange ndi muzadde ye mukyala nnyonnyola. Kubanga naye olunaku olw'enkya kino kye bakola abaana b'abalala kisobola okutuuka ku baabwe. Kubanga bagamba eriiso ly'omukulu addugala beewalaba. Abalugera baalutuusa kyosiga kyokungula. Kati yamugamba ni gwe saagala kunnyingirira musajja wuuyo anedda agi tuswaleko bw'oba tuswala swala wekka nze siswala n'ebyokulya byo sijja bbirya olabika oli na mulogo mukazi gwa neegendereza bwe mba nina byenziba tonnyingirira mu munyago laba omusajja omukulu bw'atandise okaawa nagamba ezigenda mu MK Majestic Plaza y'ensoboka y'ebina Uganda. Enfirimu egenda maaso. Bamusonga z'abaana. Tolera. Aji yataama kuba bamugambye ku by'abaana. Bamugamba ku by'abaana yataama butaami saagala nze. Munoonye bannammwe. Bwe mba nina benziba lwaki mba munnyingirira. Yeeyingiza mu nsonga ezitamukwatako. Gezezzaako mulage ekkubo. Tali awo tategeera. Kakakane. Bino ebintu bigenda tuswaza. Kakane okimanyi nti ayingirira ensonga ngezezzaako mulage ekituufu takitegeera. Awoza mbu tuddire ebintu by'abaana bibawe. Kwegamba ampangudde ngezezzaako mulage ekituufu takitegeera. Taata. Sooka olindeko. Laba firimu. Kazi ampangudde. Taata bw'aba ayogera talaga nti kubba. Antami. Atandise okuyingiza mu nsonga ezitamukwatako. Laba omutabani w'ono. Ekituufu alimi. Mulaga we tufunira ali mu asammukana bigambo. Wamma taata ampagira gwe. Yego awamaani kweni wamma naawe yego my boy. Ekituufu kye tuba tukola. Taata yandibadde agenda maaso n'okulaga omwana nti ekiriwo kiri bwe kiti. Yaragira ddala obukumpanyi obufuusa obulyaka obubbi obunyazi anyaguludde wuno omunyazi taata. Ya Rabbi. Mutabani we amuwagira obubbi gwasembeza. Kati omwana omusizeemu nsigo ki kumulaga nti obubbi kye kirungi. Nga batugamba nti okusaba kwaffe kwayiseemu. Agenda maaso bizinesi zitambula alina abakozi wano ne wali.
Sebo mbadde nkuleetedde nti okulaga engeri buli kimu kyonna gye kitambuddemu. Egenda mu maaso. Sanga. Tewali tabu. Firimu egenda mu maaso. Katebe kaakano. Tetugenda kutuula. Ate lwaki? Situli Ab'ekika bazze. Olemedde mu nnyumba y'abaana. Ab'ekika bazze. Bana ba mukulu waffe yafa. Ennyumba yo oba y'abaana? Wulira ekibuuzo kitaliiko question mark. Gibanja. mukulu wange teweebuzabuza uliza senge ekintu kyakugamba. Gwe nnyabo tuli bantu bameka lwaki tibabiwa gobbi? Kino nkikubulira wano w'abaana. Laba ennyombo. Lwaki tibabikwasa gobbi? Bannange maali y'abamulekwa egenda kuleeta obuzibu. Abaana ogibawe. Ate nkituzudde gw'otuma abaana. Kati mbaleemu bbiri nga mutambudde nawe si wago. Yabagoberawo. Ono omwami si mwangu. Wano Ojja bisesema nga gwobi nsesemya. Seseme maali y'abaana ate gwe mukazi gwe gw'oyogera nnyo. Twala eri ssaba abaana bawe ebintu byabwe ekitaabo yabikolerera mu nviire. Mugaaniddewo. Muganye okufuluma ndabe